kati omanyi bwe bamala kunywa batandika okujjayo buli kimu bulijjo yenna nnyini wa kampani eno ey'obuzigo betukozesa obw'abaana naye gwe bakuba ebifaananyi because bwe bamala omukwata enkeera bagenda bakuba footage we bamukwatidde ennyumba ye and all that because kati poliisi beetekinze over tugenda mu maka g'omusajja ogamba muli mu Fabulous Freeman hypermarket nga section ejjudde oyiro ndoza gwe yeesiiga ne mamwere oteekamu nga section namba olaba nga baby section mu supermarket anda nekiri ne bali bwe tulaga era nakyo kiba kisusse ayi munnaki kubanga kuba kumwe kyakawayiwako ne mu room ne basiraidinga nene olemerera oba skating room omuntu alina okunyinyonnyola nno neza akanyumidde nti bwakwegomba nga akomba emimwa mbukyebera sigino bw'omukuba ani yakoogedde era mubawadde obujulizi nti teyeekombya alina kyanoonya era nanjukiza lwo omwana ano era naye serebu bw'omukuba akaaba ngenolanga ediziga limutandisa omuyita wano like when they get interested in waliwo y'omuwala akankana bukankanyi limba entegene ne zimufamba so laavu erina buli omu kyemukola aye gwe nakulaba otuuyana butuuyanyi kakati awo we tuli naye ensi yayanamiridde ebiri ewa Puff Daddy ne bano benyini bamuwereddeko obujulizi buli muyimbi eyayityako ewa Puff Daddy amwekokkola kira kindi bano twakolako ku kolabu ti ne Burna Boy ne Diamond owaffe Justin Bieber Asha ne bana abasajja bano bakulu Asha ndaba mukulu muzibu kyokka yali muto ebiseera ebyo ne bapiridi abasajja bakola ate kubonaabona mu bukadde bwabwe Jaden Smith the biggest question nti abaddugavu sente ze zibatabula ne batuuka nga alina sente nnyingi kati ayagala kukolayo ekintu kyanjawulo oba sitaani ali just mu kubeera sita I think femu nga yo ejja n'ebizibu byayo that's why not everyone is famous waliwo stage omuntu wakoma but also it is personal kubanga mulimu ebintu byolabanga walinga muno sente zikuleetera okujooga omuntu n'omuvuma ne maama kati nowe tugenda omaliza nga bamusanguddeyo kuba gye tulaga kati ekyakugwa bulungi ate kimale ekifo ekinge kigende wakabejja jeyisi onoowulira eno nza kwanza ekibuzo kyabadde waliwo obujulizi obujja lwakuba bagambye ekintu kinalabyeko akiri mbadde mbisoma kiro kya leero nga looya waagamba lwaki obujulizi obujja babanze mumukwata anti olaba ebintu ebisinga nane omanyi PDD we yagwira mu soup yalina kampani yali supplying omwenge ewe kakati batuuka bafunamu obutakkaanya bagenda mu kooti babimaliriza kampani yaleka emuwa waabidde nti ffe mulaba supplyinga ne wayina n'ebirala byakola kino nakino omusajja mumunoonyerezeeko kuba omusango gubadde gusinga ogubadde nga mawulire biki biki gwali gwakutama abaana be Kimpota gwo gubaddengawo biki naye nga tewali avuddeyo genda mbu mulopa nti oba ki nga biringa ebiri mu lugambo abaana batuuse kkula bakulu ddala kakati kampani bwemala oloopa abantu batandika like kozi waliwo ne gaye yali yamusuuwinga yajjayo ne ssente yaga kasita kati bamukutte kati abamu batuuka ne bagamba katumale but that is also common sayimo nobeerawo ng'olowooza nze naawe tuli steddeyo negwe ne peace ne kwefa and all that naye we bamala okubaako we bakunywereza oba ne baggoba otandika owulira ebigambo noga nekyo hafi yakyogedde ku nze mala kuvaawo olumu nga kiyinza okuba nakituufu naye kenyini ng'okimanyi kituufu naye nga weewuunya nti bulijjo mbadde nkimanyi so I think everyone just gets omuntu afuna amaanyi ne courage kakiva nti abayimbi abasinga bera bagamba nti tubadde twatya okuvaayo kubanga jjukisa ayinza ba connection zibadde nnyingi nga amaanyi ate nno abaddugavu challenge gye balina eyo nabo gavumenti zibakozesa
because PDD yakolako ne government kama kyova nti walino PDD ino babadde n'ekintu ekyenjawulo kubanga ate abazungu tebalinga ffe abaddugavu nti nno otya kale ekibuzo omuzungu watuukira okutya wabula ekibaawo ekyenjawulo bakusetinga ne bakola naye buli kimu until when they get close to you ebyo naye kakati ekyo nga tukidrivinze okijja tokikomya bane gundi yabadde kyali bulungi papa Sidi okuva kere kafaane ke nakulaze eggulu kati nze jjo nagenze omutima gwange guli 50-50 nga ngamba oba